Mumbozi yaffe n'erunaku olwaleero tugenda kulaba olusisinkano olwali wakati wa ambasada w'eggwanga lya Amerika teekako ne musajja mukulu Museveni bwe yali nga yaakawamba Entebbe. Era nga mu lusisinkana luno Pulezidenti Museveni baamulabula ku kutyoboola eddembe ly'obuntu teekako n'amagye ga NRA agali gatulugunya abantu mu mambuka g'eggwanga lya Uganda. Zerubega Ibrahim Kasinga nkwebaza okubeera ng'onyumirwa emboozi zino nate era kankwebaze n'emirimu gy'okwasaganya wabula nkujjukiza nti wettanire Europa Free Mosquito Oil Repellent okusobola okubeera nga weewala ensiri okukuluma osobola omusanga mu pharmacy mu Kampala teekako ne supermarkets oba si kyo osobola okubakubirako ku nnamba y'essimu eyeri ku screen wammanga. Ate era nkujjukiza nti aba Major Printers and Graphics Uganda Limited basobola okuprintingira posita mu size yonna gye weetaaga, basobola okudesigningira t-shirt oba essaati yo nga bagiteekako ebigambo teekako ne logo. Ojja kubasanga ku Bunkeddeko Building Nasa Road, edduuka nnamba G2. Bafune ku 0703 525 429. Ennaku z'omwezi 15 January 1997 ambasada w'eggwanga lya Amerika John Carson yasisinkana omukulembeze w'eggwanga lino eyali yakamala kumpi omwaka mulamba mu ofiisi. Bano basisinkana ku State House Entebbe. Meeting eno yamalira ddala kumpi essaawa 2 nnamba era nga mu kutandika musajja mukulu Carson yategeeza Pulezidenti Museveni nti amazima gali nti gavumenti ya Idi Amin teekako ne Milton Obote mwalimu okutyoboola eddembe ly'obuntu nga kuyitirivu. Nti wabula oluvannyuma lwa gavumenti y'eggwanga lya Amerika okubeera nga yeekenneenyezza embeera nga bw'eri baasobodde okukikakasa nti kaakati embeera eri yaddeyaddeko era nti kaakati gavumenti ya musajja mukulu ono Yoweri Museveni esobola okubeera ng'eweebwa looni okuva mu Development Bank awatali kubeera ng'esosolebwa. Era nti ebyavudde mu kwekenneenya eddembe ly'obuntu baakizudde nti lyalongoose wansi wa gavumenti eno ya NRM akaseera kemaze mu buyinza. Ambasada yagattako nti gavumenti ya Amerika wabula yakwongera okwekenneenya embeera y'eddembe ly'obuntu mu ggwanga lya Uganda. Wanera bwe yasinziira n'ategeeza nti abakungu abaali mu gavumenti ezaali ziwambiddwa asuubira nti bagenda kutwalibwa mwangu mu kkooti babeere nga bawera ennemba n'emisango era nga amateeka gaakubakuuma. Pulezidenti Museveni yamwanukula n'amutegeeza nti ensonga eyo teyeetaaga kweraliikirira olw'ensonga nti emisango akaddeko nagigenda kutandika okuwulirwa era tisinga waliwo obujulizi obunaasangibwa nga tebumatiza abo abantu abakwatibwa bagenda kubeera nga bateebwa. Pulezidenti yakakasa nti okusinziira ku kunoonyereza okutonotono okwakakolebwawo waliwo obujulizi obumala era ng'akaddeko n'abakulu bano bagenda kusimbibwa mu mbuga z'amateeka nti wabula abo bwe basanze ng'obujulizi butono tewali buzibu bwonna bagenda kubeera nga babatta bali butaala. Wabula ambasada yamutegeeza nti waliwo amawulire amalala ge yawulidde agatali malungi ag'okubeera nti NRA eri mu kukozesa enkola eya 3P style mu mambuka g'eggwanga lya Uganda ekitegeeza nti bajja amawulire mu bantu ababeera bakwatiddwa nga babatulugunya butulugunya. Pulezidenti yamwanukula n'akkiriza nti ddala kituufu enkola eya 3P style eri mu kukozesebwa naye nga talabawo nsonga yonna lwaki abakulu bano ebeewanisa emitima era lwaki bagiringiriza. Ambasada yamuddamu n'amutegeeza nti engeri y'okulumyamu omuntu ng'aggyibwamu amawulire kikola kya kutulugunya era ekityoboola eddembe ly'obuntu. Ambasada Carson yagattako n'amutegeeza nti yawuliddeyo n'abamu ku bantu abatemeddwako emikono era ng'entabwe eva mu kukozesa eyo 3P style ey'okubatulugunya. Wabula Pulezidenti yakandula ku ddoboozi n'amutegeeza nti enkola eya 3P style tesobola kubeera ng'etuusa omuntu okufuna ebisago bifaanana bwe biti eby'okumutemako emikono. Wabula n'ayongerako nti NRA singa tekozesaamu ku maanyi tesobola kubeera ng'eteeka emirembe mu kitundu ekyo eky'Etteso ne mu maserengeta g'e Kalamojja olw'ensonga nti wakyaliyo ababbi abalina emmundu. Pulezidenti Museveni yategeeza ambasada nti tayagala mbutuufu kubeera ng'atulugunya abantu naye ebiseera ebimu obukambwe bubeera bwetaagisibwa. Pulezidenti yategeeza nti abantu b'omu mambuka bamanyira obulamu obw'okubeera nga banyigirizibwa era nga tebasobola kubeera nga babonerera olw'okubaggalira obuggalizi.
ng'ensonga lwaki beetaaga okukozesaamu ku bukambwe obuli ebweru w'amateeka nga bw'okozesa amateeka gokka tebasobola kutya era ne boogera. Pulezidenti Museveni yategeeza nti bw'okozesa interrogation ey'okwogera obwogezi obeera tolina kyamaanyi ky'ogenda kubajjamu. Wabula Ambassador John Carson yategeeza Pulezidenti Museveni nti ebikolwa eby'okutulugunya tewali n'omu agenda kubiwuliriza kabibeere nga biri mu kukozesebwa okuteekawo emirembe mu kitundu ekyo, kubanga enkola eya 3P style nkola ya kutulugunya era etyobola eddembe ly'omuntu wa bulijjo. Singa enaagenda maaso n'okukozesebwa kijja kulabisa bubi gavumenti empya ya NRM ebadde erabisa obulungi olw'okuleeta eddembe mu ggwanga lino. Wabula Pulezidenti Museveni kye yakola yasaba Ambassador amuyamba amunnyonnyola okutulugunya oba tokya kye kitegeeza. Wabula Ambassador n'amutegeeza nti ajja kuba musanyufu nnyo okubeera ng'amuwa kye kitegeeza ng'amaze okwebuuza ku bakugu aba Human Rights mu Washington. Kyokka n'ategeeza nti okusinziirayo ekyamanyi okulumya omuntu yenna okumuggyamu amawulire oba information kabonero akalagira ddala nti kakutulugunya era ak'okutyobola eddembe ly'obuntu. Ono Pulezidenti we yagattirako n'ategeeza nti amazima gali nti ye tayagala kulumya muntu yenna wabula okuggyako okubeera ng'aleeta emirembe. Era Pulezidenti n'amutegeeza nti wabula waliwo enjawulo wakati wa Uganda ateekako n'amawanga ga Bulaaya olw'ensonga nti wano omuntu bw'agezaako okubeera ng'akozesa enkola ey'obuntu abantu ba bulijjo abasinga obungi baba bakiraba ng'ekitali kituufu era nti abantu abasinga obungi balina endowooza nti omubbi bw'aba akwatiddwa alina kulumizibwa. Pulezidenti yayongerako nti abantu bangi balowooza nti enkola ey'amateeka ya bugwagwa ng'ensonga lwaki abasinga obungi amateeka bagatwalira mu ngalo zaabwe. Wabula Ambassador yamwanukula n'ategeeza nti ekigendererwa kye si kyakubeera nga baddamu kusikangana omuguwa ku nsonga eno, wabula amazima gali nti singa NRA n'ayongera okukozesa enkola eya 3P style nga gavumenti bwetegeeza nti eri mu kunoonya mawulire aganaagiyamba okuzza emirembe tekigenda kugyawukanya ku ezo gavumenti ezaaliwo ze yali eddidde mu bigere. Oluvannyuma nga meeting ewedde Ambassador yategeeza nti Pulezidenti Museveni kirabika yakyewuunya nnyo okubeera nga bamutegeezezza nti 3P style nkola ya kutulugunya era nga kiringa ekiraga nti tewaliwo muntu yenna yali amugambyeko ku nsonga eyo, engeri gye yanukulamu nga bamutegeezezza nti nkola ya kutulugunya n'okutyobola eddembe ly'obuntu. Era Ambassador n'ategeeza nti wakutuukirira embassies eziwerako obungi eza gavumenti ezitali zimu bongera okubeera nga boogera ne Pulezidenti Museveni bamukakase nti enkola eyo si nnungamu. Ensonga endala bano gye baayogerako, Ambassador yabuuza Pulezidenti Museveni alaba atya olutalo olugenda mu maaso mu ggwanga lya Sudan era n'amubuuza weewala okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. Era n'amubuuza obanga waliwo kyonna kyalaba gavumenti ya Amerika oba ensi endala eri mu Bulaaya kyesobola okukola okulaba ng'enjuyi zombiriri ezirwanagana mu Sudan bazituuza ku mmeeza zisobola okukkaanya. Pulezidenti yategeeza tayinza kubeera nga bawa ekyokusalawo mu kaseera ako nga yeetaagamu akadde asooka alowooze. Pulezidenti Museveni yagamba nti omwaka oguwedde yali awadde Galanga amagezi okulaba ng'ayogerezeganya ne gavumenti ya Khartoum era akitwale nga kintu kikulu era kya mugaso. Pulezidenti Museveni era n'ategeeza Ambassador nti byabufuzi bye biyinza okukkakkanya olutalo olwo. Wabula n'ategeeza nti gavumenti ya Sudan erina okutya olw'enkolagana eri wakati wa Galanga ne Ethiopia. Kyokka ate Galanga yali takolagana ne Ethiopia lwakubeera nti abaagala nnyo, wabula yali akolagana nabo olw'ensonga nti be baali bamuyamba akadde ako bokka. Pulezidenti Museveni yategeeza nti gavumenti y'e Khartoum yali ekoze ensobi bbiri ezaali ennene, ng'ensobi esooka kwe kulowooza nti Sudan nsi y'Abawarabu ate ensobi ey'okubiri kwe kulowooza nti yali nsi y'Abasiraamu.
Ambassador era bwano yasinzira n'abuuza President Museveni wa okulanagana mambuka y'eggwanga we kutuuse. President yategeeza nti NRA operations ze yasembye okukola ku nsalo ya Sudan ne Uganda zatambulira ddala bulungi. Wabula n'akkiriza nti mabegako katono ba UNRA baali bakoze surprise attack eri NRA, wabula nga NRA yasobola okubeera ng'esituka n'enywera. Tobula ba NRA baali bafunye eggye erinywedde era nga myezi 2 bajja kubeera nga bamaliriza omulimu. President Museveni n'ategeeza nti ekizibu ekirala kye yali asanze bwe yagezaako okubeera nga batuula ku mmeeza bakkaanye tekyasoboka olw'ensonga nti abayeekera baali tebategeera byabufuzi. Nti ekyokulabirako kyekyo kuba nti amagye ga UNRA ge baali balwana nago baali bakozesa ddogo kuba amagye gaabwe. Tobula bino byali tebikola ng'ensonga lwaki eggye lya NRA lyasobola okubalwanyisa bangi ne libatta. Ambassador mu kumaliriza yabuuza President Museveni oba nga alinayo ensonga yonna gye yali agadde okwogerako. President yamwanukulirawo n'ategeeza nti yawulira yaswala nnyo era ne kimunyiiza na nnyo olw'enteekateeka embi teekako n'amagezi agaamuweebwa aba minisitule yeevunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru bwe baamutegeeza nti agende mu America omwaka ogwali guvuddeko ogw'E86. President n'ategeeza nti yayagala okugenda mu America mu myezi egiddako omwaka ogwo gwe baalimu ogw'E87. Ambassador yategeeza nga President w'eggwanga lya America REAGAN bwe yali ali mu nteekateeka ezigenda mu Commonwealth mu Canada ate era nga yali alina enteekateeka ezigenda mu United Nations General Assembly. Ambassador yategeeza President Museveni nti ekyogezaako okuteekateeka okusisinkana REAGAN kiyinza obutabeera kyangu naddala okubeera nga President REAGAN yali disappointed President Museveni bwe yasalawo obutagenda mu America omwaka oguwedde nga bwe baali bakiteeseteese. Bwe yamala okukikkaatiriza nti kiyinza okubeera ekizibu okusisinkana President REAGAN, President Museveni bw'amutegeeza nti wabula basobola okuteekateeka meeting endala n'asisinkana ba senior members okuva mu bukulembeze bwa ggwanga lino erya America, teekako abakulu mu Congress n'abalala okuva mu private sector. Ambassador Carson yategeeza President Museveni nti agenda kukola wabula kyonna ekyetaagisa okulaba ng'ateekateeka olukomo lw'essimu President Museveni ayogereko ne President REAGAN. Wabula Ambassador n'agattako nti ekyo nakyo kiba tekisobose bagenda kuteekateeka musajja mukulu President Museveni asobole okugenda mu ggwanga lya America asisinkana abantu ssekinnoomu ab'amaanyi ddala oba oli abo banaasobola okubeera nga bamuyambako ebyo by'anaaba yeetaaze. Olusisinkana luno bwe lwali luwedde, Ambassador w'eggwanga lya America John Carson mu lipooti gye yakola yategeeza nti President Museveni yali ayagala ne ssekwagala bubi nnyo okubeera ng'agenda mu ggwanga lya America teekako n'okwogerezeganya ne President REAGAN ku lukomo lw'essimu. Nti era President yalabika nga takikkiriza nti kisobola okubeera ekizibu obwenkanidde awo okuteekateeka okulaba ng'asisinkana REAGAN ono naddala ekyokuba ng'ali yakamala okuva ku Bulaaya gye yali asisinkanye Prime Minister Thatcher, teekako Queen wa Bungereza, King of Belgians, teekako Papa n'abalala. Ambassador era n'ategeeza nti President Museveni yali amanyi kitono ku mawanga ga Bulaaya era nga ensonga lwaki okukyala mu United States kyali kya mugaso nnyo gy'ali.